Mbadde neesuubiza obutadda ku media okumala wiiki nga nnamba nga mpumuddemu. Kubanga ebintu bye ndaba ku media olumu bindeetera trauma mu mutwe. Ne mpulira ng'omutwe gunnumye, ne mpulira nga sina kye njagala kwogerako. Naye Muzeeyi Museveni alina kaadi ezi zaali mutuzanya nga tuyingirira akalulu ka 2026. Njagala mwenna mutuule mulowooze. Ssaawa zino teri kibiina kya opposition ng'oggyeko NUP. Teri kibiina ky'amaanyi ng'oggyeko NUP. Muzeeyi Museveni akalulu kano akatidde. Era ali mu kusala buli ekisoboka kyonna ameekinge sure nti anafuya NUP. N'ekirala ekyabaddewo jjo ku mazaalibwa g'omukulembeze bafuuti soja engeri gye basimbyemu ennyiriri pulezidenti n'ayita mu nnyiriri ezo kirina engeri gye kyabakubye wala. Era tolowooza nti batudde. Muzeeyi Museveni ali mutuzanya kaadi ezi ate ndaba zitandise okutuukirira. Bannayuganda tulina okubeera focused. Ali mutuzanya kaadi ya Besigye ne kaadi ya Fear. Okimanyi nti nno Muzeeyi Museveni ayagala nnyo obuyinza nti asobola okurisikinga buli kimu paka ng'ali mu buyinza asigazza obuyinza bwe. Okimanyi nti ayinza okurisikinga buli kimu n'obulamu bw'omuntu mpaka ng'ali mu buyinza bwe ng'asigadde mu buyinza bwe paka ng'afunye kyayagala. Muzeeyi Museveni ali mutuzanya kaadi ya Besigye. Ali mugezaako kuzza Besigye mu bantu ate agenda akyakivinga mpola. Besigye ali mu kkomera kituufu tetwagala abeere mu kkomera. Naye weebuuze lwaki baamusiba. Besigye nga baakamusiba bannayuganda tebaasooka mmuwa nnyo attention era tebaamufaako. Naye mu kaseera kano basibye Besigye bakulaga nti tebaagala mmuta era bonna batambuza ekiboozi NUP egaanye okubanja Besigye, NUP egaanye okubanja Besigye. Kati bali mu kusiiga ekifaananyi kya NUP nti babi beefaako bokka na bokka. Okitegeera. Era Besigye batandise omuteeka mu mitima gy'abantu. Besigye okuva lwe yavuddeyo ng'afaanana bw'atyo. Tutandise okugwa mu trap za Muzeeyi Museveni. Tutandise okukwatibwa ennaku Besigye okubeera mu kkomera si kirungi era teryakiwagira era ffenna tetukyagala. Naye weebuuze lwaki bamulemezzaayo. Era lwaki batambuza ekiboozi ti NUP egaanye okubanja Besigye. Era njagala weebuuze nnyo otuule ofumiitirize lwaki mutabani wa Muzeeyi Museveni Kine Rugaba asiiba atwitinga ku Twitter nti agenda kutta Besigye. Naye ng'osuubidde ayinza agenda kutta Besigye? Ng'osuubidde agenda muwanika ku kalabba nga bwe yagamba? Tebasobola kutta Besigye tho nga basobola omuttira mu kkomera. Yes, basobola. Naye tebagenda mutta. Kubanga bwe baba banaamutta tebasobola kiwandiika ku mukutu nti tugenda kutta Besigye ngenda muwanika nga bwe baali basaani nga basoose kulangirira. Omuntu gwe banatta teboogera. Golowooza lwaki mutabani wa Museveni asiiba ku Twitter ng'atwitinga about Besigye ng'amutwitingako ebintu ebitiisa ebyentiisa ebiteeka okutya mu mitima gy'abantu. Museveni ali mutuzanya kaadi ezo kubanga akalulu kano yakatidde. Ayagala kuzza Besigye mu mitima gy'abannayuganda baddemu bafiiringe sorry eri Besigye baddemu bamwesige. Agenda akyakivinga. Okimanyi nti kati ssaawa zino okuva lutwalabye ku kifaananyi kya Besigye buli omu yenna awulira ennaku mu mutima. Awulira ng'awulira ennaku ku Besigye. Awulira ng'ayagala kaaba ku lwa Besigye. Okimanyi nti eyo trap twagiguddemu era ffenna tugirimu. Bano abasajja bayeekera. Ekyo njagala mukimanyi. Bamanyi okuzanya tactics emotional. Ffenna mu kaseera kano Besigye embeera gy'alimu etandise okututiisa. Tutandise okutya mu mitima. Okitegeera. Okutya mu mitima ne tuddamu ne tutandika okuwulira nga mu butuufu Besigye. Okitegeera. Mwe ekyokubiri ekiriwo golooza lwaki bannamagye bonna basiiba ku mikutu kati nga boogera ebitakwatagana ng'era beewerera bannayuganda. Golooza lwaki bannamagye bonna basiiba ku Twitter nga batwitinga ebintu ebitiisatiisa bannayuganda. Bali mutuzanya kaadi ezo. Batuzanya kaadi ya Besigye ne kaadi ya Fear. Kaadi bbiri bali muzituzanya nga tuyingirira akalulu kano. Twetaaga mukimanye nti no teri opposition yamanyi. Kitegeeza Muzeeyi Museveni agenda kuyingira akalulu ng'akalimu ye ne Kyagulanyi babiri.
kubanga akimanyi bulungi kati bannayuganda baasalawo layini Kyagulanyi naye okitegeera tewaliwo opposition endala egenda kujja. Njagala mukimanye nti Besigye alina ekibiina ekito ekya PFF okitegeera. Mukulu Museveni ali mutuzanya kaadi ya Besigye ne kaadi ya Fia byonna ali mu bituzanya wamu ate mpola agenda akola achievement ku game ye ku kaadi ye. Goza lwaki alemezza Besigye mu kkomera, lwaki alemezzaamu era lwaki mutabani we asiba tweeting I'm going to kill Besigye, I'm going to kill Besigye, I'm going to kill him on Simanya Heroes Day. Lwaki tumuwa attention engire bamujeyo ng'afaananamu ffenna twatandise okuwa Besigye attention era twatandise omukwatibwako ennaku abalala batandika n'okukaaba awo oba otandise okugwa mu trap ya mukulu Museveni era abaatandise otuwangula twabadde twegumiza nga twegumiza naye mpolampola tugenda tugwa mu trap ye. Goza lwaki bannamagye basiiba ku mikutu ennaku zino nga boogera ebigambo ebitiisa okulaga bannayuganda nti wetuli tugenda bakuba. Why? Yatidde akalulu. Mukulu Museveni ali biza ali mu kwetegekera akalulu na buli kimu kyonna kyagenda okukola mu kalulu. Bannayuganda mulabika okuba mwebase temunakwetegeka biki bye mugenda okukola mu kalulu era biki bye mugenda okukola nga Mukulu Museveni abalumbye mu kalulu.